A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne mwandika kapapula n'embisula mu nnyanja n'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 0752871515. Nsumba nina obujulizi. Mama wange yayinza ojjulira ne mama wa ex wange naina ex yangulire emmotoka gye nasooka ovuga mu bulamu twoza nefex nangulire ettaka side ye Masole kati ng'akola na mu gavumenti bikiwe bityo yali agenda ebweru bamuwadde scholarship okusoma ne tugera ne tumanyi tufunamu obutakkaanya ne twawukana si mububi ne mugaya kati ebintu mbiteekawa yali akola nga Katonda blessings ayina nangamba omanyi kambi kulekere tandika obulamu gwe tandikiraawo motoka nagitwala wannyina ekyapa n'ekitwala wannyina ebyali mu nju ninga muganda wa bikime tetusobola bitwala biki ningamba oke kanfune gwe mbigaba nadda mu nju ya mama wange okuva mu muzigo ogwa X nenva mu nnyumba nga ya rooms 2 bukimu ekiri abavubuka ababakoze bitandika motoka nenjizaayo mami wange nangamba naye kiki kyokoze kati antu bamanyi oyina emmotoka kati toyina mmotoka nadda mu kisenge kya mama wange nengula omufaliso omupya nali nkola essuka zaali mpya blanketi zaali mpya ettaka maama we n'aligaana nenfuna looya nze nandraftingira bye bayita transfer nembiteeka mu mannya ga nnyina nembibatwalira kugakyengendo okwo kyambadde njogerako sirina mu bulamu bwange ne kakati wendi sirina nsawo nti neyali yampa firimu n'ebitabo novels nali nsoma bwali butabo omu ne firimu zino biseera nga bya CD DVD West Players bwe twayawukana ezimu zaali zambula nako ne mugamba waliwo DVD zo zewampa naye zambulako ne mmuweereza emitwala kati fe abalengerera ewala tukimanyi nti no Lubaale yalinnya dda ku jjoba ly'omusumba naye omusumba yatandaba kukitegeera kati bamutwale ku kyalo kyewaabwe bakole emikolo. Ankwaniriza gwe munanga agenda maaso n'okuba ng'ateera otugoberera n'enkwebaza emirimu gy'osodde okuba nga weekolera yonna gy'osinziira nkubuuzizaako n'enkwebaza weebale nnyo weebalire ddala. Tuli ku mukutu gwa Kimba wa updates nagambye awanooka woyinza okufuna amazima ag'enkomeredde okusinziira ku biba bigenda mu maaso era kyenkusaba kiri kimu nti subscribinga likinga sharinga teekako ka comment abaako gwolaga emboozi eno operation kutereeza kanisa operation kutereeza maka gayiika operation kujjawo bulimba operation kulaga nsi kiki ekituufu. Tutambula ffenna nga bwe nkugambye nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba wanate olwaleero tuzzeemu kubanga tufuna omukisa okuba ne Aloysius Matovu Junior. Aloysius Matovu Junior toyinza kumubuusabuusa mu bigambo byayogera kubanga abeera abisengeze ate nga abimanyi ate nga neka experience akalina kuba abaddewo ebintu ebisinga nga bikolebwa. Ono yawalawala pastor wange mu kooti nga muvunaana ogw'okwokya Bayibuli omusango ogwawunzikibwa nga nga guli awo kati naye yono Aloysius Matovu Junior newankubadde nga bafaanaganya erinnya Aloysius Bugingo ne Aloysius Matovu ate Aloysius Matovu Junior tekimugana kubaako kyayogera ku bigenda mu maaso. Aloysius Matovu nsanyusa okuwuliza ssebo. Muganda wange nange nsanyusa okuwuliza Bannayuganda mbabuuzizaako mbalamusizza muli mutya Mukama mulungi yeebale bakuuma yeebale kutwagala yeebale kunjagala mwebale kutusabira mwongere
wotabadde mama kanisa mami Musumba mama Susan yaeleese obujulizi obukambwe nga yategeezezza nti ye bw'aba agenda mu bufumbo obupya oba mu relationship empya tagenda na bintu bikadde, tagenda na bintu bimwekutteko. Mu byo byabadde ategeeza nti yalina boyfriend naye bwe yali ayawukana naye ng'agenda ku moving in ewalala. Emmotoka empya gye yali amugulidde ya FX yagimuddiza naye omulenzi mbu yagigaana n'agiddiza maama we. Ettaka yali amugulidde nalyo yaligaana n'aliddiza maama we, mbu ne maama we naye yaligaana, wabula ye n'afuna balooya naye akola transfer era ettaka ne lidda mu mannya ga maama we oba yandibadde nnyazaala owa Susan Makula. Nkwesiga nnyo okumanya ebintu by'amataka bino n'ebyamateeka. Alowooza Susan yabadde agoba kaki? Ngana Sebo omanyi newala nnyo ku commentinga ku buli kiba kiguddewo. Sagala kwetwalanga nti buli kimu nkimanyi. Sebo era eyo topic sandi giwadde na budde bwange kugyogerako kubanga mba ngudde mu katego ke. Okayise katego? Katego mba ngudde mu katego ke. Dwaki? Wabaddewo ekigenda mu maaso nga omuvubuka gwe bayita Beeni ayogera ayanika n'okulaga engeri gye yayisibwamu obubi ng'abeera ne Susan Makula. Yes. Kakati emboozi eyo nno nakati ekyali y'amaanyi ku mikutu gyonna. Era omugambo gukyatokomoka. Yes. Ndowooza Susan yatudde awo n'agamba ndeeteyo kaki akayinza okubawugula bave ku kiri ekyokuba nti no Beeni twamuyisa bubi ate nga twandibadde tulaga ekifaananyi ekirungi ekiraga okuyisa omuntu obulungi. Katuleeteyo ekirala kye banaayogerako bannayuganda babuukira buli ekijja. Bwe nali nkyakola ku Kingdom TV KTV twaleetako program bagiyita obubadi mu makanisa. Benjogereramu kye bayinza okutegeera obulungi naddala ba artists bagiyita stunt. Yes. A stunt is an organized or well thought about activity omuntu gy'ateekateeka n'agireetera oba n'ajanjulira abantu n'ebaleetera okukkiriza bye baba balaba olw'ensonga nti omuteesiteesi waayo aziba buli muwaatu okuleetera omuntu omulala yenna okumubuusabuusa nti kino kye yakoze oba kino ono kyalabye ddala si kituufu. Yes. Oba nnyonnyodde bulungi kwegamba oli agenda n'ateekateeka akabadi n'agamba njagala ndaga abantu nti bantemye olubale. Ne bamukolako make-up bulungi nnyo n'agenda ne mu bifaananyi ne yeekubisa ebifaananyi naye okukakkana nga kabadde kabadde. Ayina ki yabadde ayisaawo. Yes. Kati ffe tuli waggulu wa kutegeera kwa Susan Makula. Ye byakugukamu byakulimba kubba basajja ba banne ebyabimanya era abisobola. Naye kye bayita okwogera amazima mu bulamu bwa Susan sirowooza nti gyekiri. Ekinnuma Makula alina amanya ag'abantu abamu ku bali mu bulamu bwange. Nyina mukwano gwange bamuyitanga Susan. Yali looya kati ali Bungereza eyo. Ye yali mukwano gwange nnyo kati bwe nzijukira erinnya Susan ate ne ndabanga Makula alina erinnya lya Susan. Basaagala na kwogera linnya eryo kuba ndaba she is not even worthy to be called Susan. Yes. Kati Makula alijja mu linnya erya Namakula. Omu ku bayimbi bensinga okwegombera Uganda bamuyita Namakula Rema. Yes. Kati bwe ndaba Makula nga yeetadde mu bifaananyi by'abantu abo ababiri benyinza ogamba nti bennandibadde neenyumirizaamu kwegamba aninako ebbanja ddene nnyo okupuruvinga nti ali adisaavinga amannya ago gombi erya Susan n'erya Namakula. Ng'omuyita erya Nantaba. Nantaba tugende ne Nantaba kuba nalyo lirye. Tugende ne Nantaba. Nantaba si ono gwe bayimba Nantaba naye ojja kussa abaana baffe balimoyo zaake sikeeka kayimba ke kakayimba akagiradi kiweewa ne Dina Lukoti. Tugende n'erya Nantaba era okuva n'olwaleero sigenda kuddamu muyita Susan sigenda kuddamu muyita Makula ngenda kumuyita Nantaba wa Bugingo. Oba muyite Mama Musumba. Awo oba owemudde muganda wange abantu bajja kunyiigira. Oba muyite Mami. Taata oba owemudde mu kiti ki. Anti Kampala abakyala b'Abasumba babeera ba Mami. Kakati tugende
tugende mpola mpola mukanda wa esebo omubbi wajja n'akubba n'akuggyako essaawa ye n'agisiba ku mukono gwe n'ayita mu Kampala kimufuula muzira asigala mubbi kati oli mubbi w'abasajja talina kitiibwa kirala kyayinza kufuna si gwe yasooka okubbako omusajja ngambe Teddy yekasi gwe yasooka okubbako omusajja ayinayo n'abalala be yabbako abasajja oba okitegeera kakati katale akabadike katukakubeko kye bayita postmortem tukacyekinge abatuwuliriza omanyi mpa respect abantu abatugoberera ku mukutu gwonna gwe mbeerako simala gakyalakyala ku buli mukutu nfuna calls nyingi Matovu mpa interview naye ntunulira credibility y'abantu bengenda okwogereramu n'engeri gye banantwala nga bandabye ku mukutu gwo so bwe mpaayo interview gye mba njiwadde mpa respect abantu abo one aba moderating a program then n'omuntu oyo aba agenda okuwuliriza ebigambo byange katutunulire akabadi ka Susan Nantaba akaalaalidde akataakutte ayinza okubuulira ebintu ebyo byayogerako byaliwo omwaka ki tiyagukoonyeeko mu sitole ye kituwe ekifaananyi ekirungi tugambe nti nno emmotoka gye baamugulira omwaka gwe baagigulira kagamba mu butuufu oba oli awo yali temugwanidde nga tumaze okutegeera emyaka byowe byabeererawo era tumubuuze bano abasajja abalala bazza Ayagala bo yabaddiza ki bw'aba nga tagenda mu relationship mpya na bintu bikadde bo yabaddiza ki akugamba nti sigenda na memory enkadde ebyo omanyi bagamba nti nno omulimba agwana mukkiriza osobola okwerabira ebintu ebyakutuukako mu bulamu bwo matini mu relationship so nedda sebo osobola okwerabira ebyakutuukako mu bulamu bwo mazima gata kakati ebyo birowooza n'abidirikinga atya okuva mu gundi ye bagiyita medulo blangata waliwo yabuuziza nti bw'aba tajja na bintu bikadde lwaki n'omwana tamuzzaayo gwe yazaala mu muntu omukadde kakati omanyi abaana bano bambi they are always victims of the circumstance babateeka mu nsindikagano bakasiiramu kuwa abazadde kyobola nti nze sirowooza nti mwogerako nnyo engeri gye namwogerako nga ngamba nti oba ayinza okuba nga mwana wa Bugingo bwe nyinza okulowooza kubanga oyinza okulaba nga okusinziira ku bbiini omwana oyo alabika yafuna bingi okusinga ate abaana ba Bugingo be twali tumanyi bye bandibadde bafuna mu ngeri emu oba endala naye eyo si etopiki y'olunaku lwayira abaana abo babeera innocent nnyo mu mbozi z'abazadde naye njagala nkulaga akabadi k'omukyalo oyo kitekaakutta ate tekagenda kukwata okyali ku postmortem ekisooka mu kulowooza okwange nazaawo ne ndowooza nga maze okulaba nalaba interview eyo naye nga ne gwe yali awa confusion eyo alinga ayina ebipya byazuule ate manyi nomumanyi naye simumanyi natunuulira omusajja gwe bayita Bugingo ng'awuliriza confession eyo naye babi obwongo bwe bwagenda buziba bwagenda wala mbuuza ekinyusi kiri luddawa ekinyusi kiri luddawa mu mboozi eyo nga postmortem sinagimalayo ngenda giddako mu bufunze Nantaba ayagala kugamba Teddy Bugingo nti mu bulamu bwa Bugingo oli mukadde omusajja yamuvinga on n'olw'ensonga eyo kwata ebintu bye byonna bye yakugulira ng'oli naye obireete kozi babeera wa namayumba
Wakiso side. Namayumba babera ludawa? Babera Namayumba bitundu bye Wakiso eyo. Martin sikuwulira. Babera Namayumba mu bitundu bye Wakiso. Webale nnyo. Kati ono ayise wala nnyo okuweereza Teddy Naluswa Bugingo message. Yes. Nti bw'oyawukana n'omusajja kyandibadde kyampisa okufukamira size empisa ne kyandibadde kyampisa n'akaleega ke yakugulira. Owulira? N'okazza kubanga aba avudde mu bulamu bwo tolina kumusigaza mu memories buli kye yakugulira Teddy Naluswa Bugingo. Kati ate oyinza okwesanga eyo message Bugingo yabadde agitisse Susan agituuse ng'agyambadde naye ng'ate teyakutte. Era kyebadde ngenda okubuuza. Kibeerawo. Mbali nakubuuza nti olowooza eno script enteeketeeke nga y'abantu babiri oba script nteeketeeke nga ya muntu omu? Kika naawe kakati oyinza okubaawula, oyinza okwenda ng'oli wekka, kale oyinza okwendesa amaaso nga Bayibuli bw'egamba, naye bali ate bo babeera wamu, batambulira wamu, bateeterera wamu. They are rejected officially mu maaso g'abantu naye era batwesibako bumu, batambulira wamu. Kati oyinza okwesanga ng'eyo script yabadde ya Bugingo. Naga naye kati ekintu kino naakireeta ntya? Kati gwe kireete, sooka okireete, nze nja kubayo nkola eki? Nzitaanye. Nkisapootinge. That is, singa Bugingo wali kapati ke yabadde azannya yakazanye bulungi naye tiyakazanye bulungi. Okitegera wali obadde kaawo n'ozannya omuzannyo oba n'okola ekintu n'oyingira karakita omuntu naga okimanyi nze tulina omuzannyo gwe twatuzannya nnaku ezo bwe naviira e Uganda bagiyita Beneath Beauty film. Omunigeria yanteeka ekiso ku bulago naye nawulira ddala obulago nga abusalako ne ngamba omusajja tansala. Obushegera kati abo babadde mu kascript kaabwe bagezaako okunoonya diversion. Tuvudde tutya mu mawulire ga Bini ono? Tuvudde tutya mu mawulire ga Bini? Public tugidirecting ffe twagala etambulire. Naye bannayuganda ennaku zino nga tebakyatambula bwe batyo. Kansooke mpiseewo akantu kano. Njagala kwebaza buli amanyi nti muwagizi wa NUP, buli amanyi nti muwagizi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes. Nga bino byonna ebya Bini bibadde bigenda mu maaso ng'olengera birengere. Simanyi oba ontegeera, tonnanfuna bulungi. Mpulira bibyo. Eno topiki ya Bini, olaba Bini mu bwa Bini bwe ayuguumizza Bugingo ne sente zonna z'alina ne connections zonna z'alina, naye ng'ate Bini tabadde na support yonna politically nga bw'olaba Muhoozi bw'abeera ng'ateetera ne Bugingo. Golowooza singa Bini bano abaana ba NUP bazze ku vidiyo ze ne bateekako kyekyo NUP biki, singa enjiri tiyakyuse dda ku gundi ku katuuti ng'egamba nti ow'emagere yakuma mu omuliro. Wandiba omutuufu. Kati lwaki seebaza abawagizi ba NUP? Siri mu byabufuzi naye lwaki sibeebaza ng'omusajja yagenda n'afuula Robert Kyagulanyi Ssentamu topic ekkanani naye n'amusiriikirira n'atamunyega. Kati lwaki sibeebaza okuba nti no balese Bini n'avuga ekintu kye ate kumpi anaatera nakiggusa. Okay. Simanyi oba ntegeerekeka muganda wange. Otegeerekese, nze nkutegedde. Kakati ky'oba olaba nti nkugamba nti bannayuganda si mbuzi.
buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda bakiteekako analysis, tebakyatambulira mu muyeye nga bw'ogamba nti gundi ayogedde kino tugende. Kana akabadi kaalaalidde, yasooka n'aleeta fulufiga n'amutuga. Fulufiga oyinza otya okuleeta omukazi awe mula nga ne ku social media tasobola na kutuula. Oh my God. N'omuleeta mu prime time. Tutuusaawo. N'omuleeta mu prime time. N'olinda obulango ku TV babuleete. Kati ekyo bwe kyamulidde. Naga kankyekwatiremu bagamba gw'otuma abato tegukola ki? Tegunyuma. Gwolekera abato gwe gunyuma. Situmye ku luno neesitukidde. N'akyeyingiriramu. Kino kankikugambe bwe nti. Susan Makula Nantaba tamanyi kibayita maanyi ga bannayuganda. Yes. We okimanyi nti bannayuganda bayinza okusalawo ne bagamba nti buli call in program ya Salt TV oba Salt Media. Bano abakubi b'amasimu. Yes. Oba baweereza message oba bakuweereza comments ku social media platforms. Okimanyi akaseera kayinza okutuuka ne bagamba nti omukazi ono bw'abanga atwesibyeko naffe katulage nti no twamukyawa. Otyo? Nga buli akuba essimu agamba banaye twakowa Suzani, banaye twakowa Nantaba, banaye omukazi mumujja ddi ku mpewo, bannange kaka ezo entalo ezo ogenda kuziraba mu maaso awo ojja ziwulira. Yes. Kasana agenda maaso n'okwesiba ku bantu ajja kubeera embarrassed ku social media. Yes. Ajja kubeera embarrassed ku ssimu, ajja kukyusa ennamba ye. Olina akantu k'oyogeddeko n'ogamba nti Susan Makula yandibanga yabadde aweereza message ewa Mama Teddy okwesonyiyira ddala sayidi zeeno, naye nina nange ate ekintu kirala kye ndowoozezza. Bw'ebanga eno teyabadde script enteeketeeke ey'ababiri, kubanga abamanyi Susan bagamba mukazi mugezi nnyo, alina ebintu ebimu byasobola okuba nga twekisize nga tabibuulidde musumba. Tabanga mugezi mukazi muyaaye nnyo, mubazi kale oyinza okuteekamu amagezi naye omanyi amagezi gano gaba malungi nga gagasa society, so si gwe muntu omu nga tegadestroyinga. Nakigwanyizi ye tafaayo ku balala kye bawulira kasita abeera nga yatuuse ku kyayagala, ago tegabeera magezi. Okay. Luyite waakiri olukujjukujju. Whatever it is, obukujjukujju. Bw'agamba nti nno nakwata emmotoka n'enjiddiza omusajja, n'enkwata ettaka n'embiddiza omusajja, ng'ebigambo ebyo abigamba gwayita bbaawe mu kaseera kano. Tabanga naye yali asindika sigino ew'omusajja oyo kakati pasita, nti pasita weesonyiire ddala eri nga nange bwe neesonyiwa gye nava. Kati bwe naabanga sinyumya naawe naanyumyanga naani. Omanyi kye kitegeeza bw'ove wa Teddy Bugingo jangu wenna oba kitegeera. Yes. Kati kitegeeza nti ebinze ewa Bugingo olwaleero Susan byatunuulidde tosobola kuta nga tonnakwata. Yes. Abakazi abo abakujjukujju asobola n'okubeera ne relationship singa nnya omulundi gumu, naye nga buli relationship erina weemuyisa era ebaako weemutuusa. Buli emu ng'alina kyagijjamu oba kyagifunamu. Oyinza okusanga ng'ayagala owa traffic ne weebuuza owa traffic amwagaza ki?
naye ng'owa traffic oyo ali ku luguudo okuyimirira ate omusajja we omulala ng'ate oyo omusajja we atambuza manda oba onfunye. Nkutegeera bulungi. Waliwo netiwaka yerabika ekotuka. Nkuwulira bulungi. Onfuna bulungi. Yes, nze nkufuna bulungi. Olukujjukujju lwa Susan Makula luleetera omuntu okulowooza nti nno Mukama Katonda ng'akola byamagero mu bulamu bw'omuwala ono. Naye bw'abanga yasisinkanya ababuulizi b'enjiri babiri mu kazigo kamu ne bajula n'okwekuba. Yes. Owaaye musajja munnange kiki ekikuleese wano nti munaye ate oze kkolayo ki gwe kuba akafaananyi ng'omusajja omusanze ku muzigo gwa mukyalawo. Yes. Talinawo mwannyina nti akulaawo kumpi, talinawo mukwano gwe nti abeerawo kumpi, naye naawe okitegerera ddala nti ekimuleese omukazi ono gw'oyagala mwetunulako mutya. Kituufu. Kati bw'abanga asobola okukola ekintu ekyo ng'akikola abantu be wandibadde ogamba ababuulizi b'enjiri. Ekitegeeza naye mu ngeri emu oba endala omubalidde mu bantu b'oyinza okuyita abakyanzi b'omuzannyo gwe bayita matatu. Yes. Bw'aba alina masita bagambola kweka. Kati omuntu eyali mu kasino ng'akola mu kasino, nze nyina mukwano gwange ali Kampala akola mu kasino, yanyumiza obulamu bwa kasino. Yes. Ebyo ebifo abawala abakolayo. Yes. Abawala abakola mu kasino jjukira waliwo omwana gwe nawulidde ng'ayogera ng'agamba yamiranga empeke kubanga mu kasino bw'ofuna olubuto oba tolina mulimu. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abasajja b'omu kasino bwe bajja ne babakuba zzaala batera obbawa abawala abagenda ne babanaazaako ennaku kati kitwala bwe tuti. Ate olw'okuba nti baagala okusanyusa omusajja ono omuwala ono tebajja namukkiriza kukkiriza musajja kwambala kyobola nti nno bo balina okweprotectinga ne bamira empeke ez'okya amagi omusajja asobola okusanyuka. Stress olw'okuba nti bamukubye ssente ze amumalire ku muwala ono nantaba. Y'ensonga lwaki bwe baakolanga mu kasino baabeeranga tebakola ki? Tebalina kufuna mbuto. Kakati omuntu nga abadde mu mbeera eyo kkiriza obagaana ateeka okuba nga mubazi nnyo nti asobola okutwala omusajja oba omusajja asobola okumutwala ng'omusajja alina essimu. Naye olw'okuba nti omusajja yazze alina ne stress nti omukazi ono ne bw'aba atutte essimu y'omusajja oyo omusajja ndowooza nagisuddemu ndabika nagisudde namukasimu naye ng'ate nayo ono yakuuliise nayo. Matovu waliwo ne kano tabanga ompulira bulungi nnyo. Bw'atandika okutuuza omusumba wange n'atandika okumugamba sitole bw'etyo, waliwo mu luzungu kye bayita manipulating. Tabanga ali mu kubuza oba nkifuluminti akali kugamba ng'ali mu kuteekateeka obwongo bwa musumba nti tontya sirina kye nja kutwala ne bwe nnaaba njawukanye naawe ebintu byo nja kusigalawo. Kakati mbuuza bubuuza. Olina galanti ki nti obufumbo bwalimu anaabuvaamu nga baawukanye bwawukanye? Watya ng'ateeseteese envaawo y'omuku bwe bali mu kyetwandiyise mu bwenzi obwo, naye obwo bwenzi sina bufumbo. Nkubuulira Bugingo n'amalaafu olunaku olwaleero. N'amalaafu olunaku olwaleero naye ennyumba Namayumba egenda wa Teddy n'abaana be. Susan ayinza otubulira bizinesi gyajjamu ssente ezazimba ennyumba eyo. Bagizimbe yaaliwo ne kitegeeza ki? Nti ennyumba yiye.
okusanyusa omusajja mu buliri kitegeeza nti nno olese capital ate ng'ogenda mu bbe ayinza ogifunanga ka benefit Martin kankubulira ekintu kiri kimu era kyobula nti kibayita empeta kintu kirala nnyo mu bulamu bw'abasajja n'abakyala era mu respecting ennyo abakazi abo abagumidde ennaku abagumidde okujoogebwa abagumidde ebizibu nga bali mu bufumbo bwabwe ne babba baabwe oba owulira kyenkugamba kuwulya bulungi omuntu okunywerera ku munne mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bulwadde ne mu bulamu it is the most precious commitment one can ever do into another one's life. oba otegera kyekugamba nkutegeera bulungi kyolaba nti noono ateekawo embeera yonna eraga nti nno eritoddayo kati oli aleete buli kyewakola ki kyewamugulira omanyi nze bugingo mwewuunya era okwerabira kuno kubi nnyo okwerabira kuno kubi nnyo kubi oba omuntu eyerabira adevelopinga n'omutima gwe bayita ogw'obutemu omuntu eyerabira yerabira omuntu eyamuwa amazzi ng'ennyonta emuluma omuntu yerabira omuntu eyamuyisa we yali tasobola kuyita omuntu eyerabira munne bw'amukwatirako n'abaako wamutuusizza oli eyerabira aba tayagala kuddamu kulabagana na muntu ono eyamutuusa we yamutuusa wampa eddaala linnya bw'omala okulinnya waggulu ng'eddaala alijjawo oba oyagala kuvaayo waggulu eyo olina kugwa bugwi wansi mbulirayo omuntu omu oba babiri abali successful nga batandika ne bugingo pastor Mutawe obulamu bwe bweyagaza oba otegera kyenkugamba tutegera bulungi kakati Susan abala bintu nti neteri ebitono byalina byajja ku musajja oba byafuna ku musajja nabyo bimuluma ayagala bijje sayidi eno byonna bye baagala okukola baagala creatinga kye bayita talkability around themselves boogerweko mu mawulire kibalinga kye baagala Aloysius Matovu Junior bwe tuddayo okwo mu kuba checks oba okola postmortem ku bujulizi ddala kisoboka omuntu okubeera kuba mu mboozi alaga nti baali bapangisa mu muzigo naye ng'avuga Prado TX FX ate nga bamugulidde n'ettaka naye ng'ali mu muzigo kankubuleko ekintu kiri kimu omuzigo si gwe gulaga nti omuntu mugagga kisoboka nze nyina mukono gwaye gwe mmanyi yalinga akyali mu muzigo emmotoka yali tavuga TX naye nga yali avuga emmotoka nnungi naye ng'ali mu muzigo naye nga bwe nakugambye nti nno omulimba agwana mukkiriza oyo kyeyabadde agezaako okutulaga omanyi kye bayita omuntu okubeera omukopi okubeera omukopi mu ndowooza olowooza nti ne bw'onooyiya ebigambo n'obiteeka mu ndowooza z'abantu bayinza okugula endowooza yo kati ayagadde okufaanana nga omusajja ayinza okubeera n'omukazi mu relationship ne baawukana ng'omusajja yagulira omukazi emmotoka yamugulira jewelry yamugulira oba ettaka oba ebintu ebirala bwe baawukana n'amugamba nti buli kyennakuwa nga ndi mu relationship yange naawe kikomyewo ke kali kawagambye nti tali mu kuteekateeka bugingo psychologically naye ebyo byonna byakutubuzaabuza where is the main point? The main point is what Susan, what Nantaba is mu maaso g'abantu is non-existent. It is non-existent in
reality. Biblically, it will never be found. Kyebalimu olwaleero tolina ogenda kukisanga. Ekyo kyokujja okugamba mbusaba abantu emmotoka wa ako kaabadde kabadi akaalaalidde ne katakwata. Era abantu tebakabayinze. Naffe okukwogerako tumalira abantu data. Kyetwandibadde tusinga okwesibako ennyenyenyenye tumubuuze, are you feeling comfortable okutambula n'omusajja wa munno gwalisaawo abaana be n'oba mukyaya? Do you feel comfortable as a mother olina omwana? Do you feel comfortable as a person gwe bandibadde balowooza okuba nti no olabibwako nyina akato kakena kembadde njagala okukubuuza oba katuufu oba wakawuliddeko? Yes. Is it true Bugingo yabadde ku kituuti n'agamba nti balina ebibizi oba embizi gye baali balabirira ng'ategeeza biini? Yes, yakyogedde. Is that true? Sinabirabako. Yakyogedde n'ategeeza nti waliwo ne bebawadde akakadde bave mu maka babaviire because olw'omuntu omu gwe baalabirira abataaninze against them. Shame upon you Bugingo. Shame upon you Nantaba. Kankubuulira ekintu kiri kimu muganda wange mati. Nga bwe nkugambye nti kibi nnyo omuntu atajjukira kuba bw'atuuka gy'alaga yeerabira gye yava. Yes. Bannange tujjukire gye tubadde tuli. Twakolanga ne Bugingo ng'ajja ku Dembe FM. Ng'avuga emmotoka yali alina emmotoka ng'olwedde eriko Praise God. Yes. Kuba egundi ya Praise God si buli mmotoka ejja nti nno kuliko Praise God, Praise God, Praise God. Yagigula omulundi gumu akyusa bukyusa oba okuzzaayo ne bamuprintingira empya. Yes. Naye nga it is on the same account. Yes. But I think it is now mocking God. You cannot move in a car nga kuliko Praise God naye ng'ate byokola tebipraisinga Mukama Katonda. Yes. Nzikiriza nga ziyemu wano katono nnyo. Nina abantu bemmanyi mu kibuga Kampala awo abalabiridde abaana from zero to hero. Abaana ne bafuuka ab'amaanyi naye ne beerabira abaabayola naye tebalikangayo okuyamba. Ate tebajja nga bakyerangirirako nga balina bye bayamba. Kulire tebalikangayo okuyamba. Ngenda kulabira ku bina. Ogenda ku kisanyo Babies Home basobola okuwa stories ez'abaana abamu be bayambye ne bakulira awo naye nga bafuuka kyewandiise emisege eri Sanyu Babies Home. Tebamanyi mama waabwe, tebamanyi taata waabwe. Kyokka bano be bagamba be badde bayamba babajja mu maka nga n'amaka mwe babajje mulimu oba abazadde oba mwalimu abazadde. Okay. Kibi nnyo badde saagala boogerako nga sinnabakolako research naye ngenda kubanoonyerezaako oba oli awo maaso eyo tunaboogerako. Kibi nnyo kyannaku. Omuntu atayagala kwogerebwako mu nsi muno yafa nga yakazaalibwa. Omulala atayagala kwogerebwako teyazaalibwa. Omulala atayagala kwogerebwako takola bintu bi creating a talkability around him or herself. Takola bimuswaza, takola bimuweebulwa, azini bimuweebula. Owaye kambuuze. Buuza. Nabagereka tumwogerako bibi ki? Sirina kye nali mpulidde sinza namwogerako. Omukyala gwe bayita Magi Kigozi tumwogerako kibi ki? Sirina kye nali muwuliddeko sinza namwogerako. Omukyala gwe bayita Joanita Muganga tumwogerako kibi ki? Sirina kye nali muwuliddeko kibi sinza namwogerako. Kakati onomwogerako ki kyatakoze negativity? Kuba nvudde ku maama nenzija kuba artist nentuuka ku betwandiise abantu abalabibwako ekifaananyi kya family bonna benjogeddeko bantu bayimiridde
okitegera kyekugamba yes sebo kati bw'otunuulira nina omukyala gwe mmanyi bamuyita Noelina ali eyo bayitayo Namuwongo alina ekitongole bakiyita meeting point kyamusa obwongo yes natandika okukola n'omukyala oyo ndowooza gwali mwaka gwa 1999 oba 12 nenkola bye nakola naye alina organization erabiridde abaana ndowooza okumala emyaka egisukka ne mu 2 abaana ne bamaama baabwe oba ne bataata baabwe esebo alina abaana be yajjanga ku kasasiro n'abafuula abantu abamu n'abawa ebyalaani ne bakola ne bakulaakulana abalala n'abakolera buli kimu ne balemererwa abamu ku abo be yayamba beekobaanako n'abamu be yayambanga era ne baagala n'okumutta naye bonna abayita abaana bange yagamba munaye bwe tuzaaliramu n'emisege naye bonna baana bange yes abantu bekugamba mu Kampala mwebali Martin njagala ogende Namuwongo ku kyamusa obwongo omukyala oyo bw'oba osobola omufuna omubuuze ku kintu kye bayita obufumbo because she's a married woman, she has a very good history omubuuze ku kyetwandiyise vocation okulabirira abaana ngenda kuwa enamba ye ogende otukolere interview omugambe nti enamba ye naye nsaba interview ombuulire mu bantu boolabiridde toyinaamu bantu bakutuusiza mu mbeera ekutuusa kugamba nti sandiyongedde kulabirira balala naye bw'oba nga batuuka ku mbeera eyo embeera eyo wagiyitamu otya. I'm gonna give you her number and I'm gonna talk to her. Yes. Omusajja gwe bayita Pastor Robert Kayanja yatandika ministry y'okulabirira abavubuka oba abaana be yajjanga ku nguudo. Tewali nakimanya nti no Kayanja abadde ajja alabirira abaana abo bangi bannayuganda tebakimanyi. Yes. Naye okimanyi mu baana baalabiridde abamu kati balamuzi abamu ba engineer abamu basuubuzi abalala baweereza Mukama Katonda abalala bali mu nsi z'ebweru bakola ssente. Bwe kyolowooza nti nno bonna be yalabirira temwavaamu baana baafuuka byana obagaana obazaana. Esebo yali alekedde awo okugenda maaso n'okulabirira abaana olw'okuba nti abaana bamwogeddeko biki. Bulijjo bana bagenda ne bavaayo nagamba Kayanja yakola bati tebakugamba nti no babadde baana be abamu ku bo. Wali owuliddeko ng'ajja ku katuuti n'agamba olw'okuba nti nno bano bazze ne banjogerako kino na kino sigenda kuddamu kuyamba baana. Have you ever heard him on the pulpit saying like that? What's wrong with the Bugingo? Sebo, Bugingo, what is wrong with you, my brother? Ayinza n'okuba nga bayogerako tebawera na 20 byewadde akakadde. And that man akakadde, it is not his money. It is the people's money. Sizize tayinayo business gy'akola mwajja ssente azikuŋŋaanya mu kkanisa newe yandibawadde obukadde 10. It is not his money. Toyinza kubayo najja n'ogamba n'abawadde akakadde. What is akakadde mu ssente za Uganda? Yes. Bali bameka tusonda akakadde obukadde obwo tuwumuddize naye ate tetujja zisonda kuba nezennyini ze yabawadde era abantu bulijjo be bazireeta mu makanisa. Yes. That is nonsensical. That is unbelievable. It's unacceptable. Bw'oyambanga omuntu Bayibuli etugamba bw'obanga n'omuntu gw'oyambye obanga omuntu n'omukono ogwa ddyo ogwa kkono guleme nakumanya eyo gyenjigiriza ya Katonda. Kale ne bwe yandibadde nga yakikoze ne bwe yandibadde nga yakutte miliyoni n'akola ki n'azibawa n'abagamba mugende teyandikirese ku katuuti. What are you trying to portray? Kiki kyagezaako okugamba?
alinga agamba nti bane temuddamu kuyamba abantu kuba bwe muyamba abantu sebo zinawuliriza interview ya Bini teyali munaku nga bwe mumutwala okubeera nti yali munaku. Yes. Bini teyali mwavu temwamujja ku kasasiro nti mwamusanga alomba nti nga talina kyakulya. Omuvubuka yali yeeyiiya yali yeetetenkanya. Omuntu asobola okubeera ne TV mu nnyumba ng'asobola okusasula ennyumba ey'emitwalo 20 mu Kampala taba munaku muganda wange batini. Okay. Omuntu asobola okusasula ennyumba ey'emitwalo 20 mu Kampala taba munaku. Ate wajja n'akugamba nti nno ebbanga lye namala nga nkola nabo nadda mabega. Why would you insist on okutulaga lwaki oyongera okweyambulira mu masaŋŋanzira? So Matovu, kati olowooza pastor byali mukola biri sponsored by Nantaba oba ye mwennyini bwongo bwe yabyekolera? Sikuwulidde muganda wange. Olowooza kati nga statement yeeyo pastor gye yakoze, is it influenced by Nantaba oba pastor mwennyini yakera ku makya n'agamba kati kanjogere kino? Tempulira naye ndowooza concept yeno olinga mbuuza nti bino ebyogeredde mu script ya Nantaba oba kyavudde mu ye nga ye. Kyengezaako okutegeeza nti Nantaba byonna yamuvuga oba ebimu kati abifulumya nga ye. Oza script ya Nantaba oba pastor naye akeera ku makya n'ayiwawo biwe nga ye. Kati gwe Bugingo wamutegedde ddi wamutegeera ddi? Okumutegeera kiyinza obeera broad, kiyinza okuba nga kinene. Kale ng'omuzadde oba mu baana olina gw'oyandiyagadde afaanana Bugingo? Ebibuuzo by'ombuuza nga binene. Nsanyangu nnyo nti ye oba nedda nze owange nedda. Ange sandyagadde amufaanane olw'ebikolwa bino bye tulaba kati naye ow'emabega teyali mubi. Nina programu gye nteekateeka bagiyita the 3 faces of Bugingo. Oba oli awo naawe ndikuwaako kopi ate nina n'endala gye nteekateeka bagiyita omunnyo oguweddemu ensa. Ojja kutegeera wa we tuli. Manyi eddogo lino kozi nakubuuzaako eddogo kkiriza nti gye riri? Eddogo nzikiriza nti gye riri. Gye riri. Nzikiriza nti gye riri. Wadde nga toli mulogo naye okkiriza nti abalogo gye bali? Nzikiriza nti abalogo gye bali. Bugingo ayinza okuba nga kati muloge nga yeetaaga kusabira. Nga naye yeetaaga kugenda mu ddogo okwevumula oba yeetaaga kudda ku kituuti n'asaba? Waliwo ebintu muganda wange byesaagala kwogerera ku mukutu guno. Kuba Bayibuli egamba nti ekyuma kiwagalwa kyuma. Kakati Mukama Katonda ye muyinza wa byonna. Yes. Naye yakkiriza Sitaani abeere ku nsi. Okitegeera? Yes sebo. Kakati era waliwo ne yaŋŋamba nti olwo kye tuyita eddogo n'abasawo Abaganda Lubaale tumwawule ku ddogo lwakuba nti nze Lubaale simumanyi nnyo n'eddogo sirimanyi naye ndowooza Lubaale ze zandibadde ze bayita empewo z'ekika. Naye ate byonna biyinza okukwata Lubaale nakukwata abalundi babeera na biki? Nyabingi. Ebyo Abanyarwanda naawe abayindi balina bigundi. Abalundi balina biteega. Abanyarwanda balina nyabingi. Kati oyinza okwesanga nga muganda waffe Bugingo abanjibwa ng'alina otereeza. Waliwo abasumba bali ku bituuti nga bamala kutereeza Lubaale bamala kutereeza mpewo za kika ne balyoka bagenda okusumba era nga bali successful bulungi nnyo. Naye bwe tulokoka tubyekutulako ebyo omusumba wange yabyekutulako tomuzeeyo ate. Anti kati omuntu bw'alokoka akola omulokole kyakola kubanga bw'okola ekintu ekitajja nsaba kubuuza mulokole n'olekawo mukyala we ate nodda mu bwenzi mulokole. Olinga naye akuwa ensonga nagaa nti owaayi nalina mukyala wange emyaka 10 nga sikomba kamuntamu oba okitegeera. Mulokole n'otagumiikiriza emyaka 10 ate mwina omwana omuto Isaac kakati ate oyo mwamufuna mutya? Nantaba mubi. Nantaba ayinza okuba nga yeyaloga omukazi ekikulukutu. Nantaba mubi. Aloysius Matovu Junior, wakati mu bigenda mu maaso, who is scoring?
and who is losing? We have different parties. We have the church, we have pastor, we have Nantaba, we have Mama Teddy. Of course, when I say the church, I mean the congregation, and then there is also God. Now, who is scoring in this and who is losing? Kasooka empeereze warning eri abalokola abakajanja. Abayinza okujja nabagamba banaye tulina okutaasa omusumba kakati the church is under attack. Balina enjogera eyo, the church is under attack. When nali ndi ku bya Bible you see the church is under attack. Kati bano baagala kusuula bulokole. Nengamba bannange singa nali muvumi nandivumye naye siddi muvumi mbaajagala abantu bategere ebigambo byange naye ng'ate sivumye muntu yenna. How can the church be under attack when someone abadde asuubirirwa oba ateberezebwa okubeera omutegerevu akoze ebitali bya kitegeevu? How can the church be under attack when someone goes against the scriptures eziri mu Bible mwena zimukwata nga mubuulira ekigambo kya Mukama Katonda? Who is scoring? The church? That is not the church. What's that? As in, there is no church. I don't mean the structure. I don't mean the structure, the building. No, I mean. I mean the people. Yes. Kati abantu boolaba ku Kanani abasinga obungi. Omanyi abantu ennaku zino balina stress mungi. Jukira theatre kati zaagwa. Oyo mu kifo ky'okugenda mu theatre n'asasula omutwalo abeeramu n'ebbiri ze n'agamba njagenda ku Kanani njagenda okuvayo nga stress ampeddeko. So the church is not winning anywhere in this. The church is always there, but what is at Canaan is not a church. That is someone's business. Bwe munaazibuka amaaso muli kitegeera muli neebaza ne mugamba Matovu wayogera. That is someone's business. Era buli muntu gwalengera aba abala oba oyazze nammeka oba oyazze nammeka. That is not a church. It's not a church that is taking people to heaven. Tell me how many times wali owulidde nga preaching about reconciliation at Canaan. Okutabagana. Tell me how many times okutabagana. If you cannot reconcile with your brother gwolabako ate oyinza otya okureconcilinga with the Christ. It is written in the scriptures. Oba tosobola kutabagana na muntu gwolabako, oba tosobola kwagala na muntu gwolabako, oyinza otya okugamba Katonda nti nkwagala gwotalabangako. Then who again? Waliwuliddeko ku Kanani nga bali mu kubuulira ekigambo kye bagamba nti bannaye tusige enjiri ey'okwagalana. Have you ever heard about that gospel at Canaan? Now kati ani afunamu? Waliwuliddeko enjiri mu Kanani nga enjiri egamba bannaye muyambe abanaku. Omuntu oyo olimusanga mu ggulu lumu n'akufuukira n'akufuukira Lazaro. Waliwuliddeko enjiri eyo? Nsabira kule. Enjiri yafuuka y'ababandana ku Kanani nange ne mbagambana. Omusumba gwe muyita omusumba nadda mu mbagambana sima abafambana sima Bugingo agende afuneyo omusumba amwatuza obulokole bupya. Nze sibimanyi nabimanya byannema n'okutegeera omusumba kati ani omusumba oli mu kifaananyi kya musumba. Okay, kati ani afunamu mu kino? Teddy is scoring 100%. Really? Kati kankubuuze bukyanga owulira zino saga za bbiini wali owuliddeko Teddy ng'akoze statement yonna? No. Bajjajjaffe bagamba nti asirise teyejjusa. Ate ne bagamba kamwa kabi kasasiro ganga. Kakati bino bye bavaayo ne babuubuuka nabyo naleese defensive. Bugingo ali ku defensive, oli naye ali ku defensive. Already bali mu paaka beeyambudde engoye bali mu kwekaza. Bawuza kati walabye eki olina kyotalabangako? Omanyi abantu okubeera mu paaka nga beeyambudde engoye tugeze babakwatidde mu bwenzi ne babateekaawo mu paaka
kale oba olabalabira ddala wena kyotalabangako kati nze nsoose kati kale atakikolangako atalindanga kajja ankube ejjinja bimanyiira. No way, we about that. Njagala kusiibula for today. Ng'onsiibula. Eyaleero ebadde enkambwe ennyo. Bugingo agende afuneyo omusumba amwatuza obulokole bupya. Yes. Bayibuli egamba we mulireka ebibi ne mukyukira gye ndi nange n'abakwata era n'abasonyiwa. Yes. Bugingo talina garanti nti ekibiina ekiri ku Kanani kigenda kubeerawo emyaka 5 oba 10 egijja mu maaso. Gye ngenda okuddamu okubuuza ndowooza mu mboozi yaffe eneebeera endala. Waliwo akayimba ke bayita okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebingi. Simanyi bwe kaggwayo naye akayimba ako okamanyi? Nkamanyi bulungi. Nkaweereza omukazi gwe bayita Nantaba. Kwagala bintu. Okwagala ebintu y'ensibuko yoba something so nga tetwajja nabyo. Ekimala era ku nsi kuno kwe tubireka mbeera nze manyi abawuliriza bakategedde tukaweereze Nantaba ate bane bwe mubeera ku gundi ku TV oba ku radio nga mukuba ku Salt Nantaba mumuweereze message mugambe anonye omusajja ave ku Bugingo oba bwe mba muyina ennamba ye kozi mumuweereze message mumugambe mukazi oba ku musajja wa munno genda ofuna abasajja mu Uganda abasajja bangi lwasa anoonya mukazi lwaki Nantaba tagenda wa lwasa kozi pastor wange akyaliko siru y'obufumbo pastor naye gwe olowooza era kyobala nti no Katonda ono teyemunkolerwako kakati bw'abanga ddala akola by'ayagala akola bimunyumira yegatte mu kanisa ki kati gwe kakuwulire mati omanyi bagamba ali neegaana mu nzikiza nange ndi mwegaana mu lujjudde yes Bugingo yali mu kooti ne bamubuuza ku mukolo gwabaddeyo n'agamba ntayi fete twabadde mu mukolo gwakwagala yabadde birthday Susan n'osigala ng'oli awo ng'omusajja akwegaanye n'osigala ng'omwesibyeko yeba naye kiki nnyo wadiba nnyo nti nga tolina basajja bagenda kukwana tukuteeke ku katale. Mbadde na Roses Matovu Junior ebigambo bwe bitera okuba bwe bityo bw'abeera awunzi ku musumba mulekerayo ekigambo leero alese kayimba lindako nga tonnasiibula ogambye interview egenda okuddako ngenda kukubuuza ekibuuzo obanga ddala olowooza musumba tatuuse kubanga bino akooye bikoowe naye nga naye alinda lwekinaayabika omulundi gumu oba script gye bavuga naye aginyumirwa kubanga lwaki nkubuuziza ekyo nti kati amafumu gonna agavaayo gayita wa Susan ne gatuuka ku musumba ye kati Susan ye yaleeta kulufiga ku mpewo alabika okusala waayinako percentage ennene naye kambuuze bwe bakugamba nti tugeze olina obulwadde omutwe gukuluma yes bwe bagamba nti oli mulwadde olina omutwe gukuluma ne bagamba nti katuleete dokita akujjanjaba yes oba katuleete omusawo akujjanjaba yes agenda okujjanjaba balonda mulalu weebutabika yaba akujjanjaba ng'ate oli mulwadde wa mutwe oyinza okuba omutwe gukuluma naye agenda okujjanjaba balina kuleeta mulwadde oweebutabika yaba akujjanjaba balina kuleeta muntu mulamu omusawo specialist mu kujjanjaba omutwe kubanga bwe banaleeta omulalu ng'ate gwe omutwe gukuluma ajja kukola ki ayinza n'okutta etsebo ye fulufiga ku Soloti Media omunyo oguweddemu ensawa ye program gy'oleeta omwana Bini aleeta akatabo bakayita Lubaale ku musumba kati ffe abalengerera ewala tukimanyi nti no Lubaale yalinnya dda ku jjoba ly'omusumba naye omusumba yatandaba kukitegeera kati bamutwale ku kyalo kyewaabwe bakole emikolo nkusibudde Mukama akunjagalire nange akunjagalire njagaliza Bugingo byanjagaliza awo biri wakati wammwe ababiri ne Susan Makula mwagaliza byanjagaliza ate ekirala ekisembayo abawuliriza era bakolerera Kimbo updates bane munsabire kale akuume Mukama akuume